Yegwe. Nekojja abeera ow'ensonga mbadde manyisenga. Basenga b'ensonga. Ne bakojja ab'ensonga nze mulimu kojja wange gwe njagala ali enkoko yange. Yakubeererawo? Yambeererawo nnyo. Kojja yanjigiriza okuwemula. Kojja wange yanjigiriza okuwemula. Kagatto. Oli mugezi. Mbadde njagala okyuse emmotoka ogikube kagatto. Nesooka obuze kuba kulaba tukole. Abalabi b'emigudu gyaffe Megaton n'ekimba update tubabuuzizaako mugamba ki? Mwebale kutufollowinga ffe weetuli tujja kuba nga tubibawa. Live update from gye bikolebwa ffe weetuli tujja kuba nga tubibawa. Mwebale kutufollowinga. Mwebalire ddala. Okay. So tutandikidde ku nsonga y'emikolo. Gw'omwoyo bafunye ku kaadi. Kaadi nagifunye. Era omukolo ssaawa yonna lwakuba nti kaadi eriko restrictions. Mugenda beera nga mukolo gw'edikenzo twamanya ekifo ku makya nga bakubira oliwa tusange bakuŋŋaanira nno ku mafuta agamu. N'okwanjula kwa kulusumu. Nkutidde okwa kulusumu kuno okwali enene ekyanja. Byali bya kaadi ate nga kaadi yo ku gate kuliko n'abasirikale ba Uber, kuliko n'aba black ababayita batya counter terrorism. Amachechi bakikwambaza gome sogenda gye batakuyisa. Anti gwali mukolo gwa serebu. Ate nga opangisa nampangise n'ogenda gye batakuyisa. Naye gwali muzibu okutuukako. Gwali muzibu naye okujjako era ffe aba sayina kaadi naye nagutuukako. Nagutuukako kati ne guno. Ekisooka date yagwo eri awo maaso. Kuba badde bakuwa kaadi nga bagamba gwe jjangu ku mukolo togisaasanya kaadi ereeta ggwe. Leeta muntu sekinoomu. Kaadi ereeta ggwe. Mpozi ne mukyalawo bw'oba mwami. Kaadi y'ababiri, 2 people. Omukolo gwa Doreen Bujingo. Yafuna omwami gye buvuddeko awo n'omwami n'amuzaala namu omwana alina abaana oyo Ssebugola. Baali ebintu nga si byalaali. Ate alaali kyeki? Ate byalaali ng'empeta eri ku mukono. Ebitali byalaali bye bino ebyaffe bye tudaliza. Katonda n'abeerawo ng'akaaba. Bannange tukaabiza Yesu amaziga. Lwaki ebitali byalaali bye bisinga obungi? Tumukaabiza amaziga we tuli gamusangulira. Ebitali byalaali bye bisinga obungi. Ebitali byalaali bye bisinga obungi. Bibino ddala. Ne Jose President yakajje addemu President Museveni. Naye abadde adesi byalaali. Tomujjukira awo yambala white nazino tuzina wetu. Ayi no COVID yakomyewo bw'oyogedde ku President Museveni genda maaso n'embo. So tuyinzemu just kaseera katono tutuuke ku mukolo. However mbadde ndaba ku bantu nabuuza ku mami ti mami bantu ki abagenda obeera ku mukolo guno. Nangamba abasumba 100 so far bakakonfaminga. Ne mubuuza kakati taata nga yeekyampula. Mami mukwano goye. Mami Teddy tuli tuti. Bambi katungulu na nyanya kijaketi na waboda tebyawukana. Mairungi na muyaye. Mairungi na obiti. Na obiti. Tuli tuti. Otyo? Tuli tuti. Kakati ne mubuuza. Kati obuuza mami. Mami. Kubanga tuli mu constructing church wanendeje. Ebusabala. Wakola oluguudo. Najiwulidde. Mami ali mu kuzimba church. Amina. Kati tubadde tuli muteekateeka eno za church, eno sister omu ali China, eno mwana muwala atutegeka kwegamba programs nyingi, ebintu bingi bigira kumukumu. So ne mubuuza abantu betusuubira okubeera ku mukolo. Nangamba basa sofa bakonfirmers baweza 5. Ne mubuuza amannya gaabwe abantu babamanyeeko. Nanga nti Pastor Serwadda ow'omundeeba ajja kubaako. Ono Pastor Serwadda pastor wa pastor wange. Nange pastor wange naye yali wa Victoria Church. Wa Victoria Church. Yes. Aina church omanyiza nsabira ku church bbiri olumu nsabira ku Fanero olumu ku Victoria Church. Kati Pastor Serwadda ya pastor alinga pastor wange. Abawala ne Fanero. Nze ndi mwana wa Fanero. Simanyi Pastor Lubega abasasula. Apostle Grace taina ne wadde ekikumi kyatuwa. Ne mama abawala nga basabire wa Lubega. Katonda gyali omuwulilo okubeerawo kwa Katonda nga gyoli. Sibalinaako buzibu bampa kasente kaabwe bampise ne ku mukolo gw'abakyala simanyi women's biki. Yes, on Saturday. Nga bakuyisa okoleki? Nkotidde ne list yeno. Tumanyi nti ndi omu ku abo abateekateeka abagira ye group eriwa. Group eriwa Mama Fanero Ministries. Bino bya gondi. Ate Frank Gashumba omwagazaaki. Anti muvandimwe.
nawe oli muvandimwe awo nedda awayisiza ebintu by'abavandimwe faniro dadadadada simaba bookyayo ku nkaka bayokya lwaki ffe tebatuteeka mu naye naffe ne batwokyanga lisiti y'abagenda okukola ki abagenda okukola kati gwe bibyo agenda biteeka wa jangu tukole nawe tukolera abantu ridimu wabagamba nti olina tv ki kati gwe bagambye siina wenkolera wondaba wanoolowooza gwe bondaba wanoolowooza biba bikomye wano zonna tv za kyaki mulimu nabya bulijjo mulimu ne bablogers mulimu ne baani mulimu bablogers baliwo bali jase enkolaganayo ne church erina kubeera etya kati tubadde ku Pastor Soda nange yali pastor wa nze munnaye ku church ngenda kusaba na kuvaayo era bwe kiri naffe sirina birala byenkolayo naffe bwe kiri simanya muno mulimu omukulu apooso muno mulimu babiyenje mulimu bakafenyere bogga bakafenyere bogga naye mulimu era abanene mulimu Pastor Zaka mwali mulimu Pastor Roni mulimu bakafenyere bogga Pastor Zaka naye omuyise kafenyere amba bannamawulire tonvumisa bantu bamukama ndeka mukwano so kakati Pastor Soda ye pasa wa pasa wange nange pasa eno Nyanzi yanja tata wange mu Katonda spiritual father Center Victory Church kati tuvudeyo pasa Chaze agenda baira ku mukolo Pastor Kayanja Robert ne mama Jessica Kayanja ebitundu 7 ku 10 Pastor Kayanja yayinza okubeera tata w'omuwala ku mukolo musumba nga agenda yisibwa bubi ewa musumba bujinga hata yisibwa bubi atya oli mwana we hata kitegeeza ki hata mugabe nga tata tannafa olaba ne bw'aba afudde wabaawo amusikira ye nga bwe yali akima ye gwe ng'otiga essimu yange kankobuuze n'asangamu ne nudes kankobuuze ye bwe yali akima makula nga Kakande ye yali tata wa mwala Kakande atya pastor wa sinagoga olimba nkotidde ogwo mukolo gwe bagendako ne bakatolo bwama bambadde emishana na biki nga bambadde kanzu enjeru engoye enjeru nno nzise emishana pastor oyo wa sinagoga ye yali tata w'omuwala ate nga pastor wa sinagoga ye Kakande yeddirange omuwala yenna makula yeddira Lugavi bikwataganirawo kaba ye yasikira taata we owange biti abaluganda simanyi naye ze kyoba omanya nze ndi timu Susan tugende mu maaso beerayo buli omu ate kali wano kakasera buli omu kunywerera ku timu anti ndi musiga timu yange Kazigo gwe ine ensonga sawa yakasiga gwe ensonga yo lwaki oli ku timu Susan kubanga evaayo amata gatya wano ndayira sikyagwe nkya Katonda nga ku Lwomukaaga ngenda ku women conference ku Chanelo be Susan just njagala mwagala omukyala ate abana bagamba nti I just love her bagamba nti bw'omuwana bw'asumulukuka simanyi pozi wakati omuli close simanyi naye nze just njagala mwagale nga naye bwali eyo nanjagalira ewala kuba bintuukako nenange simuinaako tabbu neemu lwakuba nti nze ni mama timu Teddy nze ndi timu mami Susan so oyinza kunzija ku Teddy nze toyinza kunzija ku Teddy kubanga jukira nze kati nze ndi timu single mothers babazanyidde ne firimu kweri ku Netflix kati oyinza kunzija ku mama toyinza kunzija ku Teddy ge mazima so kati mu mbeera eyo mbadde nkugamba abasumba ba Confirming Sofa abagenda okubeerako n'amannya agamu agatyana bakubanga googerwa ne besimanyi naye abo bo bamaze okonfaminga kati pastor oyinza okubuuza nti pastor anaabaako ku mukolo tetunaba kutegeera sooka oleke kati lwaki obuvunaanyizibwa bwa taata ow'ensonga babuwa pastor Kayanja anti kakati naye ate nga taata ow'ensonga bw'ali mulamu anti naye ali kinya na mpindi anti naye obuvunaanyizibwa bw'okuweerera era yabulekera Kayanja mama emyaka emitono egyo oli yabaweeredde okuva buto anti yabaweerera okuva buto abaana obutasiima abaana bakubaana abaana nabo balina ensonga zaabwe saba omusajja yadda ku maama abwe n'amukola ati n'amusesebbula abaana baali bakulu ziba z'abazadde singa abaana baba bato naye abaana baba bakulu nga babiraba n'abaana jjukira eggaali yabatwaliramu jjukira yagamba ebiseera Dorini gwe bagamba yali ayagala okubba kyaki n'agamba Dorini ne maama we ngenda bakubira emyezi egi bwe gina agenda okugwera kunja kubamba maze kitegeeza Dorini obufumbo bwe yali afumbiddwa ku mulimu gy'akolera nga taata we yali ku mitimbagano akulya ati akulibbiza akusabula manyi kitegeeza so kati omwana naye alina obulumi bwe ng'omuntu
atera bwaba wakwagala kubyesonyiwa kali kamala ne kajjako bwa maama kati jukira naye maama ate yasigala ne maama waabwe nga balaba maama waabwe engeri gye bamutulugunyamu aizo bati yalafuba nanyo kubanga bamukyayira mu ssente nga ssente etandise okujja nga weeri awulira tatuuse nga akayanira fiizi wa mwana fiizi wa mwana yali yeetagisa kubanga omusajja yali alina okusigaza rights eziweererwa abaana be naye yali afunye eno ttiimu ye gy'oliko ya Suzan nga Suzan amugamba towaayo ala kyenkana kubanga bagenda ku poliisi simanyi bagenda ku kooti ne basalawo sente zalina okubanga awaayo ate wayita akaseera katono ne bazikyusa toddamu kuwaayo okakana nga takyaweerayo ddala kati yabivirako ddala ebyokuwaayo era wamudde mu katambi ng'ayogera nti sente enjirina naye sobola kuwaayo ku sente kuwaayo ku mwana wange ate ani amugaana okuwaayo tamanyi mwana gyabeera oba gyasomera kyogamba bwazitwala n'aziwaayo bazizza singa omusumba oyo akeera ku makya n'amanya nti omwana asomera gyene n'asaba banka slip na biki n'ateekayo akaseera n'aweereza mama Teddy nti omwana akasukulu fees nkayiyeeyo mama Teddy abagamba muzigyeyo afeera alimba pastor wange naye lwakuba ebi naye pastor wange naye lwakuba olumwa atulimbamu so kati we tuli ku mukolo guli no mugiya nene kaadi zatandise okutambula era byowudde si bulimba ode nga omuwala ayogera audio nga atadde audio agigendedde kubengera sibya AI audio za AI mpitirivu ate era ffe balungamyabe ku nsonga z'amawulire kati bwe tuba tukugambe nti kituufu kiba kituufu waliwo yansindikidde audio nangamba kino kikuleka wa timu Suzan Makula ne mbagamba nze siva ku mami Suzan Makula naye wawudde audio n'osigala ng'ogumye nze nva ku Suzan Makula muvaako nga tuli mutaka kati mwogera ki mwagala I love her just love wali omusinkanyeko kugambe nze njagala mwagale omwagala bagazi just go omuntu yes nne kisoboka wabera omuntu goberawo because she love me nze omuntu wanjagala mwagala waberawo omuntu goberawo nga just omwagala bagenzi oba tomulaba nkono oba tomuyina naye ng'omwagala ddala bino ng'omulabye ku TV kati nange mama Teddy mukwano gwange mwagala sawa zino nenyala bujota kyalirina aiza kafata tata wompya tata womulala gwayina kasawa zino gwamanyi nga taata we oyo wini kubanga ti ye yatulekawo dda yatusuulira yatuvaako atulikula fefeka kasawa zino Isaac sinaye bujengo Isaac alina tata womulabirira kati talina buzibu bwonna kubanga kati atugamba nti atumisinga nnyo naye ng'ekyamazima yagambanga tango Richard Mbega mbwabegera maama wange namutwalira ebintu byamutuyo omutwe gwalina imaka nga yalowooza nti no tango Richard Mbega gwagwaga nayisomo so era maama yamugambako aveeyo eyo amu omulimu eno omulala naye n'asigalayo kati ebyagwawo bye byagwawo asube gajja gakuba maama Richard ali okuba ye kati kwegamba bigambo bingi emboozi nnyingi kyennabagambye kati oyo si yagenda okukola omukolo kati oyo ye wookubiri oyo ye engineer asomedde bweru oyo gwe bayita Winnie kati agenda okukola omukolo ye Doreen yali akwasaganyanga TV yali omukulu by then era actually yali obumotoka obutero obumotoka bweyo obumanyi wa pastawo kasipasiyo akabulo kamanyi kasipasiyo bakalawo ne bakateeka wali kakola emirimu gya ledi ke kamotoka ke yasooka ovuga Winnie nakamujjako nakawaayo kati obulumi balina bungi kyoba olina omumanya so tetumanyi oba pasita kumukola n'abaako because naye nyini yatandise okwerwanako ebiwala byalwana siraba abaana abadde alimba because means ne ways zonna ez'okulaba abaana azimanyi ekyokukola akimanyi ekisooka bw'agamba nti siraba abaana atanaba kuwa nsonga lwaki talaba abaana okumukkiririzaamu asookawo ensonga lwaki talaba abaana kubanga abaana gye basula oba gye babeera amanyiyo gye yabaleka amanyiyo kyogamba bw'akeera ku makya n'akwata emmotoka n'avuga n'agenda ekitende bayinza ogaana omugulira oba bw'akaata essimu ye yennyini ey'omungalo n'akuba ennamba n'akubira Doreen asobola okugaana omukwata oba bw'abasaba nti baana bange nabasobya naye mu nsonyiwa omuntu atagalamu ng'omuntu na life yankyankalana kuba ayinza okugaana okumuwuliriza ekyokukola akimanyi naye kati yazudde ng'omukolo guno gwandimuleke ebbali ekkanzu ya taata omutwalo gwa taata nze omutwalo gwa taata wange yangamba bw'ofunanga omusajja agenda okwanjula omutwalo gwa taata ndeetera bayibuli ey'oluzungu n'ey'omuluganda gwe mutwalo taata wote yakusaamu nnyo kiryawo esente
Taata wona akusabira Bible manyi kitegeeza. Ate nakoze taata basabira ddala okuva ku bintu enga boda. Abisobola. Naye ovanga ku taata wona asaba bbaawo Bible. Bagamba omwana wange si wa kutunda. Omwana si wa kutundwa. Omwana amusabyemu ekya Katonda. Amusabyemu Katonda. Yes, era ayagala omutwalo mwana we Katonda. Ne kati era ndowooza ne pasa era yandesabye Bible kuba musomba ate omusomba asabye. Ate mukwano bw'ofuna omukyala ng'ogenda muwasa famire n'esaba Bible. Manya otutte omukazi alimu ensa. Omanyi taata kyabakulaga? Otutte Katonda we. Gwabadde alina omututte kati omulekedde Bible. Kasita famire y'omukyala ekusaba Bible. Kale bakusaba emmotoka, bakusaba tanka. Abo baba baagala byakwejalabya. Naye omuzadde bw'akusabanga Bible akulaga otutte ekitabo kye, otutte Katonda we. Naye kugenda kuba mukolo. Abantu bagwesunza. Tutegeke gomasi. Abantu bagwesunza. Naye maama bananzikiriza nze owebika. Namubuuziza abaani abategeeza ngamba nabadde njogereza kati mazenga mpezeza nako nga 3 nga soogera ne mami naye twasemba okwogera nagamba nabadde njogera ne photogenics tufunire eno mega tent eno ngamba nga $5,000,000. Sinabya meeting zaki simanya banagula omuceere leka naawe tebiriiko. Omwami ekisooka ajja alabika okubanga muzito azitowa yesobola kive Bulaaya ebyo banaabitugamba naye omwami alabika weebulaaya either weebulaaya naye ng'akolera ayine oba musuubuzi ng'aleetamu n'emmaali kubanga oyo omuwala alina amaduuka ga managing ewa Kiseka agasipeya nabiki byonna awo kati photogenics nawuddeko yeeyinza okuleeta ate ebyatu photogenics obimanyi nabuuzizza ku birala ebyokufumba nabiki nga buli kyeboogerako olaba kintu kizito kati bino ebyokusonda bino meeting buli kasande simaako jjo owessonda aleese emitwalo 2 ebintu ebyo ate n'aleeta n'asigala omukolo nga gwedde alinda bamuwa omugaati simanyi byantama nani nange sibyagala bamutemere baagale ku muceere bapaakinge ne sukaali bannange babatemere ku sambi ky'ennyama ayagala babatemere abamu babba nabibbe anti maama oba taata muba mukyali nomwekejja musibula ku bagenyi bamwe mukola biki ngeno baba bakyusa engoye ezagide mu busawo bakyusa gomesi ya maama bateeka muno babeera bulugu abeera mu bintu ebyo naye omukolo gw'omwana mwate guliiko ebyo bannange okusala ekirimi nga tweyongerayo mu yemboozi kati omukolo gugenda bbawa kubanga taata w'omuwala agenda oba nga taata wa Doreen omukolo gulina bba mu maka ga taata kitegeeza bigenda mu maka ga pasita Kayanja naye pasita wange by the way I love him badde oyogera mulumba nasabirangayo ku 77 days of glory nze ndi mulokolesi oli mulokole bya ddala eyo eyakayanja nagisabira mu 77 days of glory zonna nenzimalako 7 nga nsula mu naye waliwo abantu abalokole nga tebalaga kati gutolaga obadde tumanyi tibimanyi nono omuwala asubi queen naye talaga kati kankubulira okumanya nze simisinga zi conferences ezo church Fenero Galo Power Fenero ya my greatest prize ya Apostle Grace kati nenga 27 Ben Hill ajja aliwa Kayanja ondabe wemanyi kakati Kayanja batira okuba ne yabakyala mami abane Girls Power eyo naye obaayo nsitera totera ngenda ku ya Ben Hill ate Susan Makula naye abeera ne simanyi oba girls biki nze yo sisabirayo ge mazima I want to be honest just love her yes obimanyi no munnange so obadde obuuza nti omukolo ogenda kubeera gulina beera wa taata w'omuwala ja kitegeeza omukolo gugenda wa Pastor Kayanja sente gendo beera awo ndi mugikuba mu kafaana ate omumanyi Kayanja tuwonye juisi wa senga nti akamudde bano mbasenga w'ensonga nako emikolo gy'abanaku ogamba senga w'ensonga bakamulabi juisi ne babikamuza ebitimba aveeyo mu kyale erya Ntonde n'enkoko ye mu kiveera mbwajja kufumbira enkoko y'omuko obukoko bwabwe tebujja bakola ne balumizibwa n'emba era niko kuteeka mu science ow'ekirogo bawoza senga taleeta nkoko bawoza n'abenkwawa tuyiwe mu luwombo lw'omuko ye nga tugenda biwona ebyo tebiriyo naye gwe wali olabeko ekintu Pastor Kayanja kyateeka bwe kibeera nze nalaba omukolo gw'omwana we walaba omukolo gwa Kayanja Junior eri omwana omuzungu oyo omwana yannuma nalina pulaani naye omulenzi
Lidako Pasaka Yanja Junior mwali nateekateeka ki nalina pulaani naye buli we nali nsaba mukama yali amundaga naye yali kuno oyo mwana teyajja buzi yajja buzi naye nga nali mufuna mu kifaananyi nga muloota entakera munanga abasajja abalina enkola gye bakolamu gye naye yajja na muzungu ne ŋŋamba ne pasa ono wawano ku bbiri owawali wali ekavule lwaki bawasa abazungu nga ffe weetuli oba temulina bisaanyizo maama abaana twakyalira n'ensiko kala doze ensiko zikola mu byekirokole abaana bakyalira ensiko abaana bakola buli kimu ne babalekawo ne bagenda ku bazungu abalokole munaye tebakola ebyo byensiko byammwe kituufu oyo omusajja yampita nno mu ngalo nali mwogera nedda nga mulaba nga bba wange ng'osiiba nga buli wendeeta bwe nti nga mulaba naye nagendamountain ng'ogenda ku nsozi nga nva mu 77 days of glory namulabako mu 77 days of glory nga saakatandika yes by then nali mu senior 6 nkati lwaki wayogeramu ne muzeeyi lwaki wayogeramu ne muzeeyi nali musiiwuufu nga nsala ka maroon ndi mu ssomero naye nga nali mulaba omulenzi oyo naye maama yampita mu ngalo omulenzi agenda n'asomera mu America agenda okuvaayo nga biralamu yajja nakawala kazungu bwe yasoma nabo nga boogera jogoli yaleeta kamerika kanne obonako kati kapasita tekalina wadde ebbina ke yafuna fundako lyange ddene munange bagamba nti mu practice ebbina tebikyakola mbwe ebbina abafumbo tebikola mbubikola ku baana hips mabina n'abireka wano ewange tebikola mu bufumbo ebyo ne kasawa alina giwalaga kugambye oli happy ne gyoli musomba toli musonyiwa siri musonyiwa Pastor Kayanja Robert Junior toli musonyiwa Pastor Kayanja nfunireyo omulala waliwo ne pastor omulala wano omuvubuka Josh naye sabu yava mu America yatuukira mu kwasa tetwategana mwalo ba yamujjawa tetwatega twalaba muna Uganda yewana wawano naye alabika bali badetinga omukolo gwali masanale mama n'abagereka be baguliko baba badetinga gwe abaana babeera mu relationship zaabwe nga temubamanyi okimanyi nakirumira agenda beerako ku mukolo era okiraba class attract kati omukolo gogenda baaka abagagga n'ate kirumira si muloko bigatta bitya ne akyogamba bagenda babe balokole bokka family connection baba kirasa egendo ba omukolo gogenda bagwa beyo so kunfundayo card nenzia ne positioning nina kuzikyagabwa zikyagabwa kati nsali side inveno nzireyo obagira mu bako naye sikamere sigenda ka side ya neda simmere yokka simmere tova mu muntu wo ndabyewo connection naye sikamere kambeere ku jendi kuba nalabye kirumira tente agenda tuula wali Pastor Kayanja mulaba wali awo Pastor Kyazze mulaba wali awo mpuliddeko n'omugagga simanyi oba Hamisi Kigundu mama omukono mulaba wali okwetega okugenda obbeera naye namukasaguma kambeere ku saidi yange basobe obamaleyo naye siva saidi ya mami yavaayo mu America yakomyewo awo ennyonyi yazifula bugaali newagamba nti enkyani aleka ebintu byateredde abana ab'Ebungereza babawadde direct flight paka Kampala ennyonyi girinnya ku makya ku saa 2 ku saa 5 ng'oli Kampala yafuuse Dubai bino ebyogenda bw'ate musooka obeere Dubai obe Doha simanya biki gendako Ethiopia twabiwonye simanyi Brussels esooka nekusula Ethiopia simanyi odde Netherlands obeere Netherlands simanyi obeerewa ojja flight Uganda Airline naye no tebanatuwa kalango saagala bakyaliwo sabapika ono akyaliwo Museveni akyaliwo anti yayisa direct flight kati nekimubeezaawo ate kati nkoleki ati yagamba amafuta yagazula nti sivaawo amafuta gange kati yaleese ennyonyi eva obutereevu mu America paka simanyi Bungereza so okusinza naye maama sente ezo zaatuyita mu ngalo kyokka oli omusajja nafuna omusajja ku nnyonyi eyali akulira department y'obulango uyampa enamba ate enamba nagikubako nga teriiko nedda bwe nagiteekamu oba bannange ebisiraani bya famire nga bikulondodde nalindiriiti nga saagijjaamu kyokka nze saamuwa yange yali talina simu ku nnyonyi bannaye naye n'ebikono biri eyo oyinza okulwana n'eddiiro eyo okugifuna nali ngifunye eddiiro y'ennyonyi teyakubira ofisi watuula nga bagenda tuwa obulango twesanga ku nnyonyi ye yali abakulira ababana abasaavinga bonna era osobola omunoonya oddayo twesanga ati nkyalina sente zisasula business class ticket
omusanga wabwera ojja mu office namusanga mu business class nga ngenda nga ndi mutambula. So omukolo guyinza okuyita mu ngalo naye fe abali strategic twaguzuulirawo dda ntugamba fe tubeere ku side gyetu ate tetulina mwala omuyeka oyo bwamala n'oli omulala banyina abalungi naye bampita embuuze naye namukasa guma gumira wooli kakati ndabyemu ogamba okubuuza obulize mu baganda b'omugole kivaayo bulungi gwabadde ttiimu eri naye byonna we biri tebagaye nti ono alya mu lumene mu luzise kansigale gyendi namukasa omwoyo gw'emmere gukuwumuza naye omusimbi gugenda otokomoka sigenda kuva saidi ya Susan omusimbi gugenda okutokomoka omusimbi gwatandise okutokomoka ani agenda otuwa ku nkalo tobadde mu layini eyo sendi eri ebintu bya Pasakanja Junior byakuyitako tewali mu layini eyo salya sente ezo zannemera nazo zampita mu ngalo owekisiraani nga kinaku abaana bakavutoni nga bazirimu owekisiraani mukwano n'ensowera ekutta kubanga n'okutulamu obutuuzi kyalinga kikuweesa ssente gwe nojja n'otulawo obutuuzi kyalinga kikuweesa ale mama Jessica omumanyi ate yagaba mama Jessica omumanyi so kati kyoba olina okukola naye neno wajja baayo emikolo gumire nene eriyo omwana omulenzi anaatera okwanjula maama muto omwana waffe omwana waffe muto naye omwoyo gw'emmere ne bwe gunninnya gutya sigenda kyusa sayidi namukasa naye temuulumwe tofuna amababa andi ku TV live Channel 44 bikubuzeeko tunaagulabira ku TV ate tugenda tandika naye bwe yakufunira tiketi ojja kaadi bw'onojja wabali ndi mu kintu wanze n'omugamba mami nti naye bakigatto bange tubawe ojja njirwaneko kinaalabika kitya ku ttiimu kwendi kyakola totula mu maaso naye leero bukyanga bagamba namukasa talina sayidi sigenda kuva ku sayidi ya Suzan Makula beera ng'omukazi waayo ebigere bijja kunnuma nkutame ennyimirire nkutama bwe nnyimirira beera ng'omukazi akola ku TV yaabwe oyo ku makya abeera buli mukolo mulabayonze alinga soda aya enamonge akola kina abaayo n'abasoga bawasa eno eri kyabazinga awasa abaayo eno wali omugagga akola kino eno sula guma nze mbadde ngenda gireeta kubanga eyo kaadi yange nagifunye naye nsobola omugamba nsobola ofunayo omukisa gwa kaadi nga 3 nsobola ofunayo kaadi nga 3 bw'oba owulira ngo naye era nawe tuyinza okukutyamu jasooka kwogerako namukasa tonfunira kaadi leero bukyaba ntenda nkwe genda ku mukolo gwa mukyala Teddy kambeere ku mami Suzan Makula tosanyukidde muwala munno afumbirwe bibye tosanyukidde omwana nga bamutwala agende bibye nze ttiimu kwendi sigenda vaako toyagala kubuuza saagala namukasa enkoko ojja kulya ya Christmas aboogezi bagaba buno obulabo tobwagala bampe kaddole omanyi oba mbuleera omwami wange yangulira mbuleera gyeri ewaka bagenda okugaba laba nnoono ebintu ebigenda okugaba bina bashipinza bishipingi si byawano bintu kyebyo gwekyaba omanya tewali kigenda kugabwa buno kika wansi wa mitwalo 5 okusinziira kubigenda okugabwa kubigenda okugabwa nze nakola omukolo byonna bagenda bigabira bantu ababuuza ate weebali Pasaka yanje alina abawala kati badde yagala kunsabira mbuuzi alina abalala bayagala kunsabira mbuuzi yakunyiga mbabuuza yakunyiga ate jukira wakamala emikolo kati training okyagimanyi ekyokola okimanyi yakunyiga mbabuuza namukasa naye pasita yapapadde naye kaŋŋumire we manyi kati pasita alinga enkoko ensaleko omutwe n'ogiteekya epapale yawulidde omukolo alalala atula tatuula amawulire yagafunye naye mu byonna nze nga namukasa okumanyanga kansigale ku ttiimu yange nagamba najjukira n'okujula nti Suzan tazaala nga lwaki tazaala oli gwalina gwe wamuzaala yakoma kwoli
Banange mulekerawo okudetermininga ddi omuntu walina ozzaala. When the time is right, I the Lord your God will make it happen. Mami Susan Makulu agenda kuzaala kyonze ne bannange abalokole n'okukkiriza kyembaagalako okukkiriza. Bayibuli ekigamba when the time is right, obudde bwe bunaabeera obutuufu, nze Katonda wo nja kukikola kibeerewo. Oli yenna ena sayansi ng'omuggyeko. Ne kati waliwo ogundi. Ani yagamba nti mugumba? Waliwo human gundi kati human science aliwo. Kati bw'oyita abagumba Susan Makulu omuyita? Tomuyita naye kakati waliwo ate ekirala. Mwana. Nedda waliwo ekirala. Tongamba bya solo gese. Takutte wano. Myaka 5. Twale eri. Oli omukyala baby face. Myaka 5 olimba naawe. Mami Susan ali mu 3. Ekiki? Yes. Negwe mama tebo. Ali mu 30s. Nga bw'okwata kasente oyonooneka. Asatu kikenda kutena mukasa wabo. Omuntu wa 3 aba yazaalibwa kitegeeza aba yazaalibwa 1200 sikyo? Faba 1200 tuli mu 2 zeganzaala 2000. Omuntu wa 3 aba yazaalibwa 1200. Ate kikyalitaba na 3 1200 2000 laba nno wala jo nze banzala 2000 18 December 2000 gyemyaka era naawe oba otambudde obeera mu 20 floor. Kati mami oyo ali mu 1900. Nedda 1990 nsanvu mwawa. Ali mu 1990 nsanvu mwawa. 5 4 3 ayizo ba 1990. Gwe kyoba omanya bw'aba tali wano. Ayizo bali mu 1990 ba 1992 1991. Bw'aba tali wano. Kwatano. Watali wano. Fitina. Ali wano ate alinnyamu gino. Fitina. Bw'aba tali wano. Fitina. Ali wano ate alinnyamu gino. Fitina. Fitina waki? Tuwa fitina waki? Fitina. Waki? Fitina. Naye nga pastor yatidde bambi amawulire gamutuuseeko gamulese bubi kugambye yagambye n'okugamba ne kyaki esabire mami okuzaala. Agenda kufuna omwana. Tewakalabya ng'agamba mwene abakkiriza nti mami azaala. Omanyi gundi Sara yazaalira ku myaka emeka? Ekiri gyali gya Bayibuli. Neno Bayibuli naffe tutambulira mu Bayibuli. Abewa. Ife? Gye mwayokya. Tayokyangako pastor Bayibuli. Pastor yayokya Bayibuli. Mbe just pastor ne mukyala wo mubataddeko maanyi. Omuntu bw'akowanga omuntu temukifuula lutalo. N'abaana basonyiwe taata waabwe oli muzadde waabwe bave mu ntalo z'abazadde. Ne taata akwate essimu abakubire. Agambe bana omanyi otya abakubira? Kale lwakyakaaba ku mikutu. Kabakubira ne batamukwata. Agume mu kaseera buseera. Bali busy bakyakola emikolo. Kabameze emikolo bajja nze jjajja wange yaŋŋamba konkome bbi ye nannyini kigaji wadde pastor Bujingo bamulaba mubi ye kitaabwe. Naye baba otalo lugenda okubalokawo wakati wa Bujingo ne Kayanja. Ate nze ngenda beera mabega wa pastor. Kuba lwatandise. Yagambye yamuyise embwa. Naye talina muvuma. Yamugambye abo abaana ne wobakola tolibeera kitaabwe. Gwembwa oba yamusembwa. There is a word that he used. Oba either mbwa. Eze entalo z'abasumba siziyingiramu naye nze ne lugenda kusituka. Ndi mabega wa mami Susan. Anti werugwera nga pasa Kayanja yabadde taata ogenda wulira ekigambo ku mitimbagano. Ogenda wulira omuliro ku church. Ogenda wulira omuliro ku kituuti. Nga pasa Kayanja yabadde ate jukira pasa Kayanja tazaayo. Munnaye pasa Kayanja nange yannema. N'omulumba no tazaayo. Nga bamwogeredde ebigambo omwami oyo. Tazaayo. Anti ye waddala. Ye abeera musirifu. Pasa Kayanja yatonyesaako enkuba e Kenya. Yali emaze ennaku nga emyezi n'emyaka nga tetonya. Ayina mwoyo nze. Nasabirako kewa Pastor Kayanja by the way ate ebyaddala. 77 days of glory. Bagamba mbu alina n'endwadde etawoneka gye yawonya mu State House. Akola ebyamagero nze nabeerayoko nasabirayoko. Katonda amubeerako. Katonda amukozesa era tusaba Katonda ayongerere eddala omukozesa. Yes. Ne baba wamaliza guno nanja mugamba ankwatemu. Ate agaba enkalu baŋŋamba. Naye atukikako. Ngaalabika ngaalika security ennene. Security ennene naye mulimu waliwo muganda we. Gw'olina olaba? Mbu muganda we agaba enkalu. Muganda we asumba nabo okweteekako ekikomera nabo balimba. Ate alinga Apostle Grace Lubega ate yalabwako. Naye tomulaba? Naawe ku church? Kusaba busabizi nze munange ondaba. Nze sirina activity yonna ya church gye ndimu naye gye nti simanya kino group y'abawala. Bavubuka.
After church, I drive my car, I go home. Basingo. Muna anti ne basingo babatirawo group. Eh. Abachala ne baba mixinga muna abami basingo group. Abega irizi tujaba ne workshop ya abega irizi. Muna ebyannema. Tugenda ku lusozi. Byannema engeri gye saagala nnyo gaba namba yange. Tuyagala kuteka mu group. Sibiberamu. Olaba ne group ya family najejjamu. Muganda wange yaŋŋamba ebirimu. Basenga bajjajja bali basuso jjajja nga aweereza mirembe maali yojjudde neema jjajja nga akuweereza amalalo musima jjajja mwami sabire ku jjajja mwami musima jjajja mwami maziga mwisonde mwaka sente mujje no bivaamu nembivaamu nga kimala so tuli awo week eri busy ninaku zozina ziri busy naye pastor tanaba confirminga nabo benyini bambi tebanaba mu officially but naye abuza kubanga ekisooka basooka ne batula meeting awo basalewo kyeki bakiddako kubanga ye mu kwagala omukolo guno ayagala bagutwale na mayumba ani pastor bujingo na mayumba makaga amapya ku mukolo ayagala obeerako naye atayagala nga guli uwe na mayumba anti era omukolo gubeera mu maka ga taata anti amaka ga taata gali kitende gye yabaleka era ge maka ye malito house ye ye malito house ne mama Teddy n'abaana kati eno gye yali jase ku bulyazike ku buwaŋŋanguse gye yewaŋŋangusa kati gwe abaana bakere balete kiringanga wali eri scenario yabaawo ey'amasasi abaana era yabayisaamu eggaali ne batajja kundaba biki naye abaana abakwate ekkubo ne bagende na mayumba kati Susan weyandiganywa bagulira yali tasobola oba we bandibadde ne bamulaba something nekyapeninga within yawo olaba abaana babateeka kontinu bazina ekintu kambuzeeyo ekibuuzo akyogerako si yakireeta God forbid nakyo kankyongereko olunaku ne lukya pasita Bujingo naafa abo abaana balitunula batya ku mulambo gwa taata waabwe ng'era singa olunaku lutuuka lukya either omu ku baana oba mama Teddy naafa pasita akolaki agenda naziika abeerawo wali n'akungubaga nga bwe yakungubagira nazaala we ejjuze nga mama gundi afudde akola ata kubanga buli omu akyebuuza tetumanyi ateekayo akasente nti bannaye funeral service ekikwasaganye nti ne bagaa nti miliyoni 2 zivudde Kanani oba naye ekyabaana ka public ya sympathizing adda n'abaana pasita bw'afeera obulamu bukontinuwinga nga badde bukontinuwinga bulijjo kubanga abaana bo baasalawo ne baguma mbeera gye baayitamu akasente baali bakeetaaga mu kaseera ako nze kyensobola okwogera nga tumaliriza abaana bave mu ntalo z'abazadde ekyo kituufu ekyo nange nkiwagira abaana obuteeta ate by the way ennaku zino abaana be bayingwa n'abazadde abaana bave mu nsonga z'abazadde ate deba ofuna omuzadde akuzaala nga si yeye era kyekye bagamba konkome bbi ye nannyini kigajji omuggo guba gwa Natema si gwa Nalonda kati ng'ate olinga alumba pasita Kayanja ate ezo ensonga yazirimu butereevu pasita talina buzibu era we appreciate him ngamba baana si pastor ndeka tonumbisa muntu wa Katonda ngamba baana anti ogambye omuggo teguba gwa yagulonze teguba gwa Nalonda guba gwa Natema abaana ne bagala omuggo bagukwase pastor Kayanja si ye taata waabwe anti yababeereddewo wadde ombeereddewo era tekikuwa right ya taata yali n'abebbanga ddene anti kati taata yate obuzibu bwakola lunaku abalumba oba oli awo bandi bafunamuko naye aliko abaana talumba aye n'oli alina obeera grateful nti amulabiridde abaana ne bandi badde bafunamu akadde naye tuba tetulina ku taata bagenda owulira nga abookyeza tebakwata omuzindalo n'abookya taata alinga nze waya nga zigenze nga zinvuddeko obulungi ez'ewaffe kale abaana oyinza obutabanenya nnyo bambi nabo kyemmanyi taata abwe kibaluma kubanga abo kati abaana bakuze batandise okuzaala beetaaga jjajja mwami abaana jjajja mwami bikoze bitya n'ebitiibwa taata wange anzaala gyali bikoze bitya naye buli babaagala oba oli awo bamunoonyeeko n'abookya ojjukira lwe yayokya Doreen ku birthday ya Kabaka ku Kabaka birthday run Kabaka wezeze emyaka 3 kati nawe Doreen okuze twakuzaalira mu Kabaka nga bamulonda oba n'amwokyawo era abantu n'abagamba emyaka gya Doreen kati awo bakwokyeza abakazi mu byagala oli taatawo bannange ogumaye
Taata abatata. Azaala ekibi akiwongere. Azaala ekibi akiwongere. N'azaalibwa ekibi. Ate baatugamba Abaganda omuzadde takola atya? Tasobya. Bwe nawulira nga mutaano wa Kamiliri atugambye. Who said that? Muzadde takola ki? Tasobya. Mutaano wa Kamiliri yamwokya. Ale Kamiliri teyadda mu layini. Muzadde asobya ssebo. Kamutabukira kukakananga ate. Naye on serious note abaana nze kino nkigamba. Abaana bakole batya bawe advice. Abaana bave mu ntalo z'abazadde. We understand byonna ebyaliwo byonna twabiraba but ne Bible etugamba bw'otasonyiwa nawe Mukama tali kusonyiwa. Mami Teddy mukyala musumba byonna abimanyi bw'otasonyiwa ne Mukama takusonyiwa. Basonyiwagane we move on. Andi kati okusonyiwa kutya bakeere bagende basinkane musumba. Bafune olaba mulimu ebintu ebimu nga ne bwemba nze nina abantu abanyiiziza n'atansaba nakisonyiwe naye nze nga ku mutima namusonyiwa nga ne bwe musanga nambuuza Namukaso oli otya nja muddamu. Ne Namukaso kimanyi nti bayinza obaba n'abantu nga basonyiwa pasita ne ku mutima naye nga just eno physical unite gye tutanaba kubanga tulaba ate nga n'ekirala bo tebayinza ku initiatinga kyakusinkana kitaabwe wabula ye kati ye mukulu yalina ki-initiatinga wabula bano bubagana ne buganyawo tukakase nti tebasonyiwa kitaabwe. So as we are giving advice to the children, leera giwe ne taata nti abantu bali initiate the meeting basinkane bagenjala balaba abaana bange ebyaliwo naye njagala basinkana obulamu bulina osigala nga butambula. Kwata milioni 10 zokyedde oli mugayongeramu ka business nomala daddy yampadde wano yanjokyezza kwata n'omuntu babuuza omuntu ali biki baweereze tali kukusika omukwano oguzze. Kimanyi abaana baagala kitaabwe naye olw'okuba nti ne kitaabwe tanaba kusetolinga kakkana. Twetaaga kwogerezeganya. Bino ebyokwasa baabivaako kubanga bakimanyi omusajja alina alina n'okudaliza. Omusajja omutuufu alina okudaliza. Kati mwebalira mulina kigumira bugumizi ti omusajja omutuufu alina okudaliza. So kati abaana bakitegera taata waabwe yavaako katono ku maama waabwe n'afuna maama mumuyita Mami Susan. Mami Susan. Amakula ga Bujingo. Era ga Bujingo. Oh, it's a beautiful. Ye nga tumaliriza njagala okuwanako Mami Susan Makula. How are you beautiful? How are you? Omutima gwange gukwagala. Simanyi bwe nsobola kwogera mukwano gye nina eri Mami Susan Makula but Namukasa ndi mabigawo wadde bansika ebigere ne baŋŋamba ddeeno siva ku Mami. So tutambula ne kadi ogigobye. Ne kadi njiganye. Nze ku Mami Susan Makula tuli tuti. Tutambula ne bannaffe aba Biva Organic basangibwa wane Mengo nga wakava ku nkulungu ya Kabaka awo batundirawo omwenge omuganda. Oyongerako maaso katini batundirawo omwenge omuganda wokyamira ogenda bba olaba amaka gaabwe oyina Ausa Sukali Ania pressure byonna babikolerako omwami wega ya musaizi bogenda mu kisaawo mali dakiika 2 omukyala omwami wakugamba bannange bompa ku baby water mukwano nga tumanyi kitegeeza ngogamba bannange ebyo byabali genda bannaffe aba Biva buli kimu kigenda bakitambula bulungi. Olina kyoyagala otugamba nga titunafa wano. Nedda just go gambe baby water nengamba. Nabyo Dr. Sanjo babikolako. Goza lwaki batuyita baby water. Tetuva mu Biva. Agalina. Kotadde sibe bulungi. Naye nze just omayinze goli ku Mami ani oliku. Nze ndi ku Mami Susan. Kadate walola timu gye nafunye. Nakulaga buki. Nze ndi ku Mami Anita Amongo. Kana akalulu kano ketuliko akaseeke ndi ku Anita Amongo. Amongo sina kimwaka. Nze ndi ku Anita Amongo mwina abalonda fetuli ku Anita Amongo akaluka kaseeke. Joge tunule nawe nga njogera ku Anita Amongo. Nze ndi wa papa wanvaako nawe tonvumya abaana. Ng'omanya nze tomanyi nti nze Fred nanga wa Nuupu. Yogera Amongo wanva. Nze ndi kwa Amongo era simuvaako. Ndi kwa Amongo mu kalulu kaseeke. Tugere tulonda Anita Amongo. Bane ng'otunudde eri. Tonsaba nga nkozeeko. Tompa sente zo nze ndi Fred nanga w'ekibiina kya Nuupu nvaako. Tonkyayisaba. Ne mama enanga nga yavaako ddawo nga wasigala amabega. Balina omwogezi omulala kati. Anti ye talimba. Enanga. Ono aliko talimba bulungi ng'oli. Ono simeye lusoke, simeye lushoke. Oyo simuliko nze ndi kwenanga eyalimba akamunyenye. Ane babe nanga ali alimba. One gyali alimbirayo. Kati tolaba nze nenanga tuli tuti. Kati gwe mulimba wa Nuupu nawe. Mulinga amabina.